Yes Faadi TV ujimbaniriza akadde kano mwasibye mutya mwenna abagyekumira n'okubanga mugifollowinga. Updates mba nazo kosa n'amawulire agaba gatambula okwetolerwa nga Uganda. Just subscribe nga nyiga kade, like nga comment section weeryawo. Entaana enyumba ey'oluberera eya Maama wa Suzan Makula emaze okubanga eyoyotebwa, emaze okubanga eteekebwa mbagambe wakuziikibwa lwali ebifaananyi lwozo birengera side za wali essemuto yagenda okubanga haziikibwa olunaku olwaliro bitalo nnyo ku side ya HPM oba House of Prayer Ministries eyokulemberwa omusumba Pastor Yasebudingo kosa ne family yonna okutwaliza wamu Suzan Makula kubanga maama we yabadde amuzaayira dandozo balengerawo. Ade bamukwano nnyo ne maama we manye ebisese ngeri abazadde oluusi abazaala abaana ne bafuuka mikwano gyabwe ate ng'omukyalo nabadde n'abaana abawerako naye ate bali abadde communicatinga nnyo nabo okusinga ate bw'abadde akugamba akola ki ayogerezeganya ne Suzan Makula. Entaana ndowooza girengera bali mu kubanga bayooyoota bagenda okubanga bawumuwumuza olunaku olw'olwaliiro. Subscribe ngonyige kade abakungubazi batazidde okubanga boolekera essemuto yagenda okubanga aziikibwa olunaku olwaliro ku ssaawa 10 ez'olweggulo. Eno bagita Faadi TV gy'amawulire mba nago agamu kwagondooza ebifaananyi birengere naawe byetegereze. Bali mu kubanga bayooyoota ennyumba ey'olubeera mwagenda okubanga agalamizibwa. Likinga, subscribinga nyiga kade Faadi TV gyemba n'amawulire agabaga trending. Stay on YouTube platform ojja kuba ofuna ebisinga ate ebyakabi eby'omutabana ebya bode wano ku Faadi TV gikasona subscribinga n'onyiga ne kade mbagala nnyo mwenna era mbeebaza bitalo nnyo eri Makula kosa ne family yaabwe yonna okutwaliza wamu. Makula ya Maziiga yagakabye negamugwa mu kiwanga Amaziiga gwe yagakabye ate akyakaaba abagezako kubanga bamuwooyawooya n'ebyo tebinaba kubanga bitambula malembe kubanga yakoze ki yafiiriddwako maama we. Jjukira baganda be bangi nnyo Makula baayina naye abasinga bagenze baguma mpolampola naye Makula ye akyaganya okubanga aguma naye ng'okufako bwe kutyo ebisesengera omuntu olina okukaaba omuntu wo ng'afudde. Toyinza kunenya muntu lwaki akaaba kubanga aba alina okukaaba mateeka. Oyo muntu waba agenze nga si wakudda omuntu atisika okaabawo n'ogamba naye kankaabe kubanga omuntu okasitaafa teriyo second chance yonna nti agenda kudda yaba agenze. Oyo kasita bakakasa nti afudde takyassa nemuteekerateekera n'entaana tuba tugenda kuddamu kumulaba ne waayitawo emyaka n'emyaka aba si wakudda. Ampoziko naawe oba olinda lw'okola ki oba olinda lw'ogenda okubanga naawe okola ki ogenda okumusisinkana oba lw'ogenda okufa kankyogere bwe nti naawe oba olina kulinda lunaku lw'okubanga ku nsi kwonna tikuliko agenda kusigalako. Ffenna tuli bakola ki ffenna tuli bakugenda. Subscribinga nyiga kade Faadi TV updates mba nazo eziba zitambula okwetoola eggwanga lyattu Uganda. Negamba nti ka comment section weekali oba kabuntera mu comment section tosigale nga ogyekumiddeko kitalo nnyo bambi ku side ezeeyo. Entaana eteekeddwa eyoyoteddwa mubeere bulungi. Mbagala nnyo mwina Faadi TV likinga subscribinga tonyige ne kade mbagala nnyo mwenna mweraba.